Nga tulindirira kabineeti empya okuva eri omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni tukubye tooki kubamu ku baminisita abaddeko mu buweereza mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Olukiiko olw'okuntiko mu NRM lwatudde okuyitayita mu baminisita abalondeddwa era bano balinze okulangirirwa. Wabula katutunuulire ababaddeko ne bye bazze bakola. Abadde nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa yakubiddwa akalulu ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kiboga District nga ze yeetaba mu ntalo ezitali zimu naddala ng'ayambalira abadde Speaker Rebecca Kadaga era zino zimulekawa. Honorable Speaker, may I have a question that I'm posing to you? Is it true that actually SEC does not want you when we are supporting you? Is it true, right, Honorable Speaker? I am the chair of the NRM caucus, and that position makes me a member of the Central Executive Committee of the National Resistance Movement. Honorable Nankabirwa does not speak for the Central Executive Committee. No, she's not the spokesperson of the Central Executive Committee. Further, I don't think the Central Executive Committee has a right to bind a future parliament before even they're elected. It will remain on record. There were negotiations that time. There will be negotiations even this time. Dr. Ruhakana Lugunda abadde Saba Minister yafeesi emanyiddwa nga OPM enokoddwayo okulemererwa okutaasa abantu abakoseddwa obusandali okuli amataba okusengula ab'ebuduuda era bano beemulugunya ku nkambi gye baabazze Bunambutye nti ennyumba zirimu enjatika n'essomero abasomesa tebasasulwa ensonga z'okugaba emmere mu Wakiso ne Kampala mu biseera eby'omuggalo Kakongoliro okwalimu ebirumira tekinnamanyika oba tebyamwonoonedde erinnya ew'omukulu. Dr. Jenny Ruth Acheng kati omubaka wa Parliament walira City wabula yabadde minisita ow'ebyobulamu era engeri gye basooka okukwatamu embeera ya COVID-19 obulungi ate oluvannyuma ne kiwaba tekinnamanyika oba tekyamukosezza. Abamu bagamba tekyamukosezza kuba n'akalulu yakawangulidde waggulu. Ekibuga Kampala kibaddemu Betty Amongi era tekimanyiddwa oba akomezebwawo kuba okuzimba paaka enkadde kukoleddwa naye okugiggulawo kuganye nga buli ludda lukayanira ploti mu yo. Obuwagizi obutono gavumenti bwe yafunye mu kalulu akawedde mu Kampala tekinnamanyika oba tekimukose. Omujjuzo oguli mu Kampala tegwogerekeka naddala mu by'entambula eringa KCCA egiremye okutereeza. Abadde minisita ow'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde tekinnamanyika oba embeera y'ebyenfuna n'abasuubuzi abafiiriddwa emirimu ab'ebizimbe babakanda ssente COVID-19 akosezza buli kimu n'ebirala ebitambulira ku busuubuzi kw'ossa n'okugwa mu kalulu mu Mawokota North Hillary Kiyaga gye yamuwangudde anaabivuunuka n'aba mu kabineeti empya. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.